nti embeera gye tulimu ya kunyigirizibwa naye tulina kwekwasa Mukama Katonda tetulina kyakola kuba ne wetunakola tutya tewali kijja kutukyukamu gwe nkuwa ne byokulabirako bingi Museveni nakera ku makya n'agamba nti ekitundu katugezemu Kawempe South njagalamu omubaka nga wa NRM ne mukera ku makya ne mulonda ne mukola mutya nga agambye wa NRM ne wabafunye obululu obwa mateeka jja kulayizibwa kati waneeno tetukyalina bwenkanya tetukyalina justice tukkirize bukkiriza Katonda paka lwali tukwatako n'agamba bannayuganda mbajjukidde ensi yammwe yiiyo naye tekyali yaffe bajja ate batubuuze buli mubaka agenda mu parliament jangu yo n'omuntu omwe w'omuggeto agenda okusiimuula mu parliament neffe tusobole oyingirako mu parliament naye parliament eri mu ggwanga lyaffe eri mu nsi yaffe naye tetugirinyangako wadde kabalaza waliwo abatamanyi ne weeri nno bajijjewo bagijjewo bamujooke tukuŋŋaanire nga Namboole buli omu afunamu so oyo omusajja sina kibi kyemwogerako mbu balina ensobi yonna sigirabawo kuba tattanga talina gwe yali asse talina gwe yali akutte talina gwe yali alepinze badde bawoomereza singa yabadde ng'akola bino nga babakozesa n'abamala n'abattaawo tugamba tumuseeko omusango naye kakati tandike muvunaana musango n'empingu era nanyigidde nnyo abamusalidde 35 kireka nammwe muli mabegawe yeetaaga bamwongeremu ka bonus kale ka myaka emirala kale 35 abe ku 7 at least anaagenda okuvayo nga n'amabina tegakyapama nago nga gakankana gati nga tumanya nti awo obusungu bwamukaka takyasobola pamira muntu naye kakati emyaka 35 ajja vaayo ng'akyali muto ng'ate obusungu alina bungi apamire abaana nga bana abalala kale tuli ku Pal 1 Extra nate amanya nze Medi nkomyewo n'abasajja bano twabategezaako nti mu lunaku olwokutaano tujja kubeeranga wano mu puroguramu yaffe eno tabamiruka nga twogera ku nsonga ez'enjawulo olwaleero tulinamu ensonga entonotono ezitugenda okwogerako tulinamu omubaka w'Emityana zaake yakubiddwa tulinamu omusajja w'omuikotoriyo guinea yagimenye kabaka mu nsigo n'ebirala bingi binajja maaso eyo manyi ssebo weyanjulira abakulaba ekimwengedde sirya bitigeetige nja kufiira ku kigambo kyange emusi kimwengedde sirya bitigeetige yesebo era nsanuse nnyo okukomawo nate amanya n'eddoboozi era asigala yepimpina era omusajja oli yankoze uli okubanga yansose okukola erinnya oyo w'Eguinea naye erinnya kati ate lyali badde lirye era tekyampisiza bulungi naye kale nange ebyange bijja nawe obikolako kuba teyazikwata lunaku lumu nawe watandika episode nze mmanyi ebyange kale amanya n'eddoboozi pimpina tulina Medi Pal 1 Extra nako lwaleero lwakutaano puroguramu yaffe tabamiruka eno mwejja gimanyira mpola buli lwakutaano tuba twogera ku nsonga ez'enjawulo olunaku olwaleero njagala nsooke nani leero kansooke na pimpina honorable zaake Butebi yalabiddwako mu parliament yasoose complaininga nga agamba speaker omusajja oyo alina emmundu olwayingiza emmundu mu nyumba ate nga tekikirizibwa mu mateeka ga parliament tekikirizibwa tumucekingi ne bamucekinga ne byonna ebyabaddewo ababirabe mwabirabye so mu katambi akamu tulaba nga zaake simanyi kyeyabadde aliko naye yabadde asindika omwami ono mu mbeera y'okusemberayo omwami n'agaana so zaake ndowooza n'akozesa amani kubanga ne mu kusooka zaake mu butambi obwasoose nga tebanayingira na parliament yagambye nti afa ab'emifumbi tukoze eki tuzze olutalo luno lwabaddewo naye ekinyusi kyalwo kyadde kya mmwanyi gwe gwabadde omulamwa ogwa UDC oba UCDA nga baagala okugikwata bagiteeke wansi wa ministry ya agriculture vugi kyetuleka lyayise mateeka ekyo kyavuddewo so pimpina zaake bamukubye ebikonde nini omukulu Katumba Wamala we yakuba ku mutwe noono wazzeemu era zaake yatwaliddwa mu ambulance nga biwala tali bulungi ekirala ababaka batugamba nti
Okay, waliwo ababaka bebafulumiza naye babafulumiza mu mbeera ki kuliko wakayima musoko kuliko malende kuliko Shamim malende Lutamaguzi babadde waawo opposition bangi bafulumiza naye mbu mu kubafulumya amatala gajiddwako zaake yakafulumizibwa amatala gajiddwako SFC neyingira parliament yabadde yagumbye edda oba oli awo mu nzija za parliament oba nemmanju eyo neyingira kitegeeza olutalo luno lwategeerekeseeko nti lujja kubaawo ne bafulumya ababaka abo so ensonga eno nga wenjogeddeko njiyisiza mu bwangu okuba obudde bugenda tukwata ndaba akazikiza kajja ensonga eno kakati ensonga eyo kyenjisooka okugamba oba ogamba gavumenti kano kalowoozo kali egenda eri gavumenti ti mu paliamenti omu batuyambe nabo batuteekerewo olingi eyebikonde kubanga kakati buli nsonga oba buli nsonga enyigiriza mu Uganda ababaka bagezaako okulwana ziba ngoomi zaake yakubiddwa mukulu oyo namulabye bamuyita oba akoolo yakubye zaake ne obusungu kale webwajjidde mukubi kuba si yeyasooka si zaake si yasoose naye nti kyeba yadde amugamba ensonga wano mu katambye tulabanga ensonga yabadde ntono nnyo ng'amugamba kuba zaaka bamala checking oli zaaka atunatuna bwati awo okutuula amugamba kola ki semberayo nkole ki ntuule wano kati awo sajja namusooka namusongamu bwati byayogeddwawo nange nze naawe kyavuddemu zaake nga wano omuntu nti aleka naawe ntuule musajja yamuyimukiddemu namutandikirako mukuba ki bikonde nti naye zaake mukama katonda atuyambe kubanga sajja oyo tetumanyi agezezaako kutulwanira naye tetumanyi oba ne tujja kukya bukyalu lumu batugambe kati ebikonde ebyo byamukutte ku mutwe basobola okukeera ku makya ne batugamba yafunyika blood clot n'atuvaako bw'atyo mu byokusaaga naye nga olutalo lwonna olwo luva ku ki luva ku mwanyi lwavudde ku mwanyi nti emwanyi kati essaawa zino ne luli twakyogerako ko waneeno twakyogerako nti lugenda kuleeta olutalo kubanga kikomyewo kiringa itwaliri tusimanyi togikwatako kati ne luno olutalo lwakoze eki era bwe lwabadde era twakkiriza naye nga ekyo twakyogerako nti wano gavumenti wano tetulina parliament tetulina parliament wabula ekiva order from above nga kyogeddwa nti kino bwekiti bwe kina okubeera wekikola ki era ekyo nze mbadde nkisuubira nze nga nze ku lwange ekyo mbadde nkisuubira nti ekyo kyemwanyi kati kyo kyaggwa kubanga gwe toyinza kuŋŋamba kati omuntu talina bwanannyini ku mwanyi ye kitegeeza nemmere kati lwaki n'amatooke tebagateekako gundi nago ge bagateekeko kati okulima ettooke naluyina kubeera minisita anti era gegaddako kubanga nti gegaddako kubanga kati mu Western gye basinga olima amatooke n'amata nago bagatigambe nti n'amata munnange era nago gegaddako buli kimu kyobumanyi buli kimu kyekiriddako nti embeera gye tulimu yakunyigirizibwa naye tulina kwekwasa mukama katonda tetulina kyakola kuba niwe tunakola tutya tewali kijja kutukyukamu gwe nkuwa nebyokulabirako bingi Museveni nakeera ku makya n'agamba nti ekitundu katugezemu Kawempe South njagalamu omubaka nga wa NRM nemukeera ku makya nemulonda niwe mukola mutya ng'agambye wa NRM ne waba afunye obululu obwa mateeka ajja kulayizibwa kati waneeno tetukyalina bwenkanya tetukyalina justice tukkirize bukkiriza katonda paka lwali tukwatako n'agamba bannayuganda mbajjukidde ensi yammwe yiiyo naye tekyali yaffe nze kyendowooza owulya baaba nze kyenjagala kakati ennaku zino kubanga lwe mubaka bwe batubadde tumulonda n'ayitamu waliwo ebintu byatandikirako simanyi miliyoni 2 nalaba balwanira ne iPad emabegakaawo nga bakajjaawo babawaayo n'emmotoka kati njagala na kino gavumenti ekituteereko ng'omubaka ayitamu asooka n'agenda mu Sawulini Tempe emyaka egi okitegedde kuba eri tekyali parliament eri arena naye kati naffe twagala batuwenga tiketi gwe mwezi wegu tuyinayo ka March okitegedde omubaka gundi kati kuba batufiiriza ne ssente mufo gyosiba emipiira gino nga tusiba simanya Arsenal Man U abo abazungu katugenda siba abaffe tusiba akapapula akaffe nti omulugu ali versus omuganda tulabe Apollo yani Apollo okoro akolo ono muyaya ine erinnya akolo
kati ne zaake ani asinga nti sente ezivaamu tuzigulemu ekyuma ekijjanjaba kansa osinga kati iyo fight yatuyiseko nga tugitaddemu wadde ebibiri abasajja banoonya ebintu byebateeka mu sente twagala gavumenti kati etuteerewo etuleetere bali abasajja abakugu ba Mr. Chance eyo bakwaleete kungufu kabula dda sajja bayigirize kungufu kwala wano edda bobiwine nga ali mu parliament eyo si baleeta firimu eyanyuma ennyo kale ne baleetamu n'emiggo ne beekuba emiggo naye ng'olaba gyabadde gyetaagamu ka training nga mwetaagamu ka training k'abasawulini kati njagala kino nakyo nga bwe twateesezza ku mwanyi kubanga ne banaakaabo taata ewaka wagamba wano tewaddamu kuliibwa nnyama kati mpozi nga munaalya nfu bano olina kugirinda ogiryeyo ku lumbe kati muzayi waba yagambye mwanyi tekyaliko bwannannyini katubayo tekyaliko bwannannyini tugumirawo naye nakino akiteeseeko teri kuddamu genda mu parliament kobeere sipiika kobeere ani onalebo yenna nga tosose funa koosi za kungufu koosi emyezi egi 3 oba 4 ng'otraininga karati kungufu okyegedde ate nga balina okutwalamu naye oba ne muhoozi ne musooka ne musambagalamu awo ne mwekubamu oba ggolola kati ng'oyo neggolola yeetaaga mu parliament bakooki abakulu twegolola kooki mayanja gye bali abasajja bategeera eŋŋumi ezo abasajja ze baba bazannya obuzannyo eyo okyegedde ate n'ekirala kyenjagala kati naffe abataasoma abali eno wansi ku ground batufunira ababaka abaffe kubanga abasajja balwanira boogera luzungu balwana boogera luzungu katomaana kuma bateesezza ku kye kibajjeko wai kubanga gwe oluzungu tokola ki sirumanyi okyegedde kati njagala fe abataasoma era kana akalulu akaddako nkowoola abataasoma bonna banaye mu mpa akalulu mbateeseze kuba ate nze ninamu n'omusamba kungufu nina oliko wedda sobola okuba omuntu awokala tyawo mu lubuto n'asesema emigaati gyonna gyamaza ebbanga ng'alya era njagala abataasoma mu gundi yange bagiyitaani bonna banneekwatiko bampa akalulu tugende naffe tulye ku ssente kubanga abaasoma batuteeseza ate nga ffe tetubitegedde tomanyi kirwanya basajja tomanyi kikola kitya kati emwanyi obumwanyi neirwanya abasajja teri ate olaba akolo naye namusaliddemu omusango manyi akolo musajja gwange mu covid nga yatuliisa enva omanyi abalugwala abo bo tebalinda mbu bino tulonde enkoko simayo enkoko bakuba bunyonyi era balina n'emmoto egamba bunyonyi yenva mukene sinva bunyonyi yenva iye tuweerezanga eno twosa kalooli ng'ogenda eyo emicomo giri ku kkubo 1,500 bantu abayagala ng'olya ku nnyama eyo musajja gyava so n'olw'ensonga eyo muzeeyi tuyambe otuteerewo koosi za kungufu kati naffe abataasoma te ffe tutrainingira eno wansi kuba engeri gye tutalina bitabo tubeera muno nga tukola liaso yenna azigwamu n'aziwulira ffe tujja otutereeza eggwanga abaasoma bonna tubakole tutya tubayiwe bateeseze bannaabwe fe abataasoma naffe tugiyingire oba tubeere ne parliament ezi 2 bawulire nti sirya bitigeetige ye sipiika zaali okitegedde baba yensonga yange eyo yo parliament yo ngayo tetukyayina kuba gongamba otya parliament SFC netukano gisala nako ne batukane ne bagijjako n'amasanyalaze parliament babadde bagala kubba masimu aba SFC baba bizo kubba amasimu nawe ye chance yako sebo kitesu kiveri wa madamu amonge nti bananga ni atalina masasa tujukire bali abaka bayina ne masasa atoyo naye mukozi ande era kati ye bamuwako omugabo nti tumubbe esimu 7 ennya zange ganze kyogamba iPad ze babagulya zinzo okuba tezasigadde nga bazi gwe batandika obuuza abo opposition ne babakyali wayina oba iPad abaye bazibbye zonna bazibbye bakitegedde sozize ensonga ndowooza nsabire zaake abe nga teyafunye buvune bw'amaanyi amiina kubanga tetwandyagadde ate afune bizibu byandisinze ku bye tulowooza bye yafuna luli so nga tumaliriza ekya parliament olinawo akalowoozo konna mbadde njagala omuntu gwe naawe buli omu awe akalowoozo eri omubaka asuubira okwesimbawo 226 kubanga aba MP abo tubalindira ffe kalulu wano nga kamaze okugga
tulina kyokola ki kyomugamba so akalulu akajja oyo yenna asuubira okwesimba obubaka kibuumuwa obubaka bwenyinza okuwa naddala nze kanjogere ku constituency yange gyembeeramu Kawempe South omubaka kuba nze mutuufu we are disappointed nze ondaba wano nali Kazibe Bashir era n'ebifaananyi byange akyabiina nange ebyembira nga tuli mu musitwa gaawe ne Bashir kasayamala okuyitamu bwati era taata Bashir yonna yonna gy'oli taata tukwagala nnyo naye bambi 226 todda baba kimala kikola ki kimala kati 226 omubaka yenna nga avaayo ng'ojja Kawempe South jangu ne bino wammanga kubanga bino twabikoye mbu ate munaye katutekeyo gundi ate munange wanamala jangu ng'ensonga zaffe ogenda zikolerekaawo tugambe nti ffe twetaaga kino ne bwe kiti oba nti kya miliyoni oba miliyoni 4 ffe tuwe miliyoni zaffaana gwegenda okavule sente zo tetukulinako buzibu kubanga tubikoye bannange gonojja tukuwadde akalulu kaffe munnange tuyimbye tukoze tutya Kazibe Bashir atuwadde ekyokulabirako era ajja mu constituency yaffe Kawempe South ate mumanyi pimpina temumanyi jangu ne tulya ffe tetuddamu kubanja kuba kati bino byakulya buli omu kulyako kulya soke kakalowoozo kempa omubaka ajja mu constituency yaffe nze kyeŋŋamba kyendowoozaako ku kyenjagala okuwa oyo ayagala okwesimbawo saagala baddemu kuleeta ambulance bakwate kubanga baleeta ambulance zivuga abalwadde n'abafu ate ffe abalamu ne batatulowoozaako njagala bakwate ebintu bino wammanga olaba ng'ekibeera ekkololo muzeeyi ng'agenda okulayira ne baleeta ebimere nga ebimotoka nga biweesa emmere omuceere biki kati njagala omubaka addako agende mu Nairo agende mu Buluwalizi mu UBL ebimotoka bijje nga bimugoberera ebyomwenge ebya soda ekyemmere okitegedde ffe tukuba embidde yaffe tubeere eno nga twekyakalya kubanga era ne tulwagala ebirungi tebabireeta kati ajje kati ng'olaba baawa gondi simanyani buchamani obwa advisor kati naye ayongera okugamuze nti kati ate bano abasajja bange twagala okugula enjaga tukubajjeko banywe yabwerere sente ezo bazisevinge naye kakati ate ne advisor naye ate era naye enjaga agulangule kati yagenda tesereza kigeto oshegedde njagala kati ebintu ebyo bannaye batuyambe mutuleetere ejaye ey'obwerere abayaye baginywemu nga tebagisasulira n'amayirungi kuba kati byebiriwo okusinga oleeta ambulance z'abalwadde ate era ne bamala ne bafa ate ne bavuga emirambo nga ne wezaali tezinnajja abantu babaziikanga ffe abakulonze tuli bubi twagala kubaako naffe tukyusekyuse mu mbeera kati omuntu wabajja eno suubula emifaliso kakati olaba kati nga eno mu katoogo ffe kuba tuli eno bwayiisi wano tuli ku 110 kati twagala anayagala akalulu keno bajjisa amaato 4 obanga 7 amaato nga 10 genda ng'ogagaba kati olabe yenkuba yabaddewo abantu babadde muno nga bali mu nnyanja kati abantu tutuuleko mu maato naffe tweyagalireko mu kitundu kyaffe tuti nga tuli gavumenti omubaka gundi yatuyiwamu eryato naye tukoye ebyokujja kutusuubiza nayikondo tusuubiza enguudo ennungi nga tetulina wadde wiribaalo gw'onsuubiza oluguudo olulungi ne baleeta basale ez'abaana abato abatabonaabona ffe abakulu ne batatuleetera basale twagala neffe abakulu ffe bamisomo gyalema gyatulemerwa fees ffe muba muwa basale kuba ffe chances zaffe ziba zikendeddekene bali abato bakyasobola okwetaasa naffe abakulu baleete ezaffe segedde babuuze kimwengedde kuga oyagala ssomerawa oyagala kusoma ku byaki okisegedde bajja ate batubuuze buli mubaka agenda mu parliament jangu yo n'omuntu omu ow'omugeto agenda okusiimuula mu parliament naffe tusobole oyingirako mu parliament naye parliament eri mu ggwanga lyaffe eri mu nsi yaffe naye tetugirinyangako wadde kabalaza waliwo abatamanyi neweeri nno bajijjewo bagijjewo bamujooke tukuŋŋaanire nga Namboole oba Kololo tukuŋŋaanire nga Namboole naye Namboole era ze nnumizibwa
lwaki baddira parliament emyaka gyonna gye mmaze emyaka gye ndimu ne Yesu gye yafiiramu simanyi wadde akabalaza ka parliament wekafaanana tetujja kukkiriza era njagala bakirowoozeeko kale awo wennyini wetuleetera akanyomero kaffe ke bayita kirowoozeeko kano kali mu puroguramu yaffe eno yatta bamiruka nkujjukiza nti abasajja baffe bano betuli nabo Kimwengede ne Pimpi naba comedians ba MC era osobola bakontaktingako enamba bajja zituwa mu maaso awo so mu kanyomero kirowoozeeko tutandike ne Pimpi na ne Kimwengede Siria Bitigeetige naye erinnya lyange erya Siria Bitigeetige oba olowooza nkyabirya Siria Bitigeetige hajati yabinemesa nebivaako ebyo kati ze Siria Bitigeetige nti nga tukyusa topic so ketugendeko mu kirowoozeeko nze kyenjagala kyetuba tulowoozaako madamu Janet mukyala wa Museveni kuba yakulira ebyeducation alowooze nnyo kufa abazadde agambe ku masomero gaabwe baleme kuddamu ku baana kuba baana kati bali mu kuwummula babawa holiday package ne bazibaweereza nga era bakimanyi bazadde ffe tugenda ate okukolaki obalagirira kati nze owange namulagirira awo ebbanga lulyo luwummula oluwedde ne holiday package yonna ne tugikola nejwa olwagitwala ku ssomero omwana bamukuba kuba yenna yadda nga azimbye ati mbu yagigudde mbu temuli wadde akatuufu n'akamu kati nze njagala tukirowoozeeko akulira amasomero ago kati bayitire ddala ffe abazadde ffe baba bakuba kati nze okufiira ku mwana wange kitegeeza nze aba yagudde era njagala bakirowoozeeko abo abasomesa batuweerezanga omuwaaka ng'ate tusasula fiizi waffe kati lwaki tebatusalirako yagaa nekitawo yafuuka musomesa kuba ye asomesereza waka kugina emitwalo 310 limuddire njagala amasomero gakirowoozeeko ne madamu Janet atuyambeko bakirowoozeeko baleme kuddamu tuweerezaawo mu waaka kutuswaza mu baana omwana akubuza what is a skeleton nga naawe toziikulangako ku mulambo okulaba skeleton waafaanana okitegedde njagala batuyambe kirowoozeeko kanyomero kaffe nga kakino gikayandooza kusingira ddala kigenda eri muzadde omuzadde ng'ate osomesaako ku mwana abaana aba P7 bagenda kumaliza bibuuzo bamaliriza naye nga school fees wamu ne registration y'omwana oyo nga muwala nga walya looni n'ogijjayo n'ogamba why can't mwana nkamuyirewo omubiri sinaki alina mu kisulo nno gy'asomera ebibuuzo bigenze kirowoozeeko ebibuuzo ebyo nga bikomyewo looni togisasulanga bakyakubanja ng'omwana oyo ebibuuzo bikomyewo ng'afunye FFFF ng'agudde ng'ate n'ekirala ali lubuto omuzadde okirowoozaako ki kiki ekikuseseza kiringa bano abafuna looni akole omukolo embaga omukyala n'anoba looni ofiisi akyakuba amasimu akasente akaagala nobula mugambo waayi ne looni gye wampa oliagenda dda kati ng'ate ye tebimukwatako biba tebimukwatako tulinawo omusajja omuzira yakola obutambi 10 bina oli ku episode yakumeka kubanze mbutambudde naye tekumalikayo okyabulaba ne bakuba essimu oli kuyakumeka nze mbulabe alaba nange simanyi nakumakuba kati nze ndaba bulabi kiri eri sheri kali ka firimu sebo tulinga abalaba gondi tulinga abalaba prison break omusajja oyo mpozi wa mu equatorial guinea omusajja oyo yagenda n'akola ebyambyo ne ku baka abasajja bulijjo tumanyi basirekwini bebenze naye ne baka abasajja twakkiriza bakola ki bazibu nnyo vidiyo 10 vidiyo 400 zonna zafulumyeko ziko mu timbagano oyo yennyini njagala tumugatemu Gloria Bugi bamukwata nako nga 2 emabega ne bamala ne bamuta nga era ye yagambye babawadde police bond nga tebalina bakwita batya tebapasasuza tebakoze eki babagambye bugambi bagende bagira bakola ki babanonyerezako ye Gloria Bugi yagenze ani yabadde mpozi ku musango gwa Gloria Bugi gundi yabadde mukazi musajja
eyamusalidde naga asaanaddeyo ku poliisi eyo sikyabaddeyo batubuyidde byavuddeyo kyeka yabadde musajja ebitundu byekyama biri byamunyumira n'agamba addeyo akola obutambi obupya addeyo akola obutambi obupya. So okay, tugende ku legendi ono omusajja wa buvunaanyizibwa omusajja wa maanyi n'abakazi babadde ayendako bakazi babanera abasinga kyabadde kigendererwa kimuli okuba nti ye buli gwayendako amukwata akatambi kyokka alina ne famire eyimiridde obulungi ddala nno eyekutte ewamu. So tusooke tumaliriza ensonga eyo nga tumaliriza soko gyogereko nze oyo omusajja owamma oyo omusajja generaali nnyo era nze ngamba yeyongere okozesa bino ebintu wammanga ali emwanyi ali omulondo ali kyawe ekirala buli kimu ayiweko kubanga oyo musajja avunaanyizibwa. By the way nawulidde mbo ali minister wa finance oba is it equatorial guinea kubanga oyo musajja atera taliye kalaika aliko ne bajjajjabe oyo si abadde abikola yika gw'omuntu tosi abadde abikola kubanga bakabanene bonna abebasizza ate nga wakwata n'obutambi kitegeeza kubanga ofisi ye nga buli wamu waliwo akatambi ate n'ekya kye nawulidde mbu omukulu oyo eri mu ofisi y'okukolayo abakyala bonna simanyi bano sekuritale simanyani teri kwambala nnika abadde nga kabaka wayagalira wakola ki namunswa nga alya buki ku nswaze nga kwalya kwalomba era nze oyo omusajja nze sina kyemwogerako kibi kyonna sirina kubanga ne bali bennyini babadde bakola ki banyumirwa singa alina gwe yali yakasente oba yamukako bayakola atya singa yavaayo dda n'akola atya namubwabira namuloopa teyabukwatidde mu wiiki emu kitegeeza ne bali nabo bakola ki saavisi ze bakola kati saavisi ze n'abakyala nabo bakola ki bazinyuma nayenze kati kyemmanyi ku bwongo nga kwemanyi ku bwongo bwange kati era ojja kuira nga watandisa ovaayo era abakazi abagamba nti yantekako embeera bweti mulimu tompadde se mulimu sitojja gufuna eyo naye embeera tujja gisuubira gye bujja kubanga kati mulimu bakabanene abalala batagala kuswala bakigema embeera eyo ngaobudde bukola ki nga bukyali so nze kwoyo musajja sina kyemwogerako kubanga ekyo Katonda yakituteekera okusanyusa bulamu bwaffe abadde asanyusa obulamu bwe n'obwabalala so me I just respect him ebadde nga nguzi nti gwogiwe muyamba nawe kuyamba buli omu afunamu so oyo musajja sina kibi kyemwogerako mbu balina ensobi yonna sigirabawo kuba tattanga talina gwe yali asse talina gwe yali akutte talina gwe yali arepinze babadde singa yabadde ng'akola bino nga babakozesa n'abamala n'abattaawo tugamba tumuseeko omusango naye kakati tutandike muvunaana musango ki ate nga bikiri kya butonde so genda mu maaso ama n'okola ebintu byo sikulinaako buzibu kimwengedde nze kyeŋŋamba omusajja oyo abe kyakulabirako nnyo eri gavumenti yaffe nti abantu bangi abalina ekitone ekyo kitone ssebo eyo talenti kati njagala muzeeyi Museveni oba ani ayinza otuyamba mu nsonga eyo kuba kati lwaki nze njogera nnyo ku muzeeyi kamala byonna wange oluusi olumu okitegedde nti abantu anoonye abantu abalina ebitone ng'ebyo batuteekemu ssente babateekemu ssente tulise batuteekemu ssente njagala batuteekemu ssente omusajja oyo namwagadde nnyo lwakuba ensobi gye yakola n'atateekawo kasomero kugenda ng'asomesa abantu abaana babandi obasomesa omulimu gw'omumutwe ogw'omulimu gwa mumutwe byonna ati bwoteekamu obwongo bw'okimanyi bona okuba emmaali osooka n'ozibiriza oti n'owulirira ddala obuswanti nga kati naye oyo omusajja atandika osomesaayo abaana era mbadde nga baba bamukutte nze muwolereza bamute asobole okutraininga abaana nti abalala kuba ate ye Mukama yamufujjako eddusu alya banene
ate kyakakuba emaali omuyala alabika anyumisa ebintu sebo banene bakuba bafumbo alinga oli omuwabasinga omumaaza ajola mukawesa ajola mukawesa sebo talya bwatyo ajola mukawesa by the way no ye muntu amala emyaka ena nga teyeegase na muntu era ndi mukumunoonyezaako kukadagala nkubuulira mazima ninaye enkuti nkubuulira njagala era mambi ayina eddagala ayambako bayambe sebo kuba amala emyaka egiwera ena ngagamba bakazi bamuli wano okitegedde yakula nasinga omumaaza kati takyayagala kubonyabonya bakazi balala okitegedde naye ngaoli omusajja nze njagala nnyo akolewo akasomero atandika okusomesa abaana batandika okuba nga tulina nti abantu kati owulire nti ne Kenya tulinayo omuntu bwatyo ne wana e Uganda waliwo bikazi naffe wano bye twegomba sewo nga onogaana enkikwatako kati nze nga nakutte kwa monge ayinza okuddamu okwenda gubula asala yarabbe nenkwata ku kasalini kusaasira kati olaba baba mpozi nono kati olaba ogambye ono madam ono Bugi Bugi abamutadde kireka waliwo naye amusabula ku basirikale abo kuliko era naye amwagala ayagaladdemu anyumirwa obutambi bwe kati ng'ate alaba serebu babadde bamukutte katagenda kuddamu laba vidiyo mpya vidiyo empya naye nga nange ndi saidi z'abo basirikale mukazi bamute emaali gyalaga bintu bibye okyegedde twalabalada waliwo abazungu ababiteeka kati nga bo bayina ne gundi eyaabwe kyane eyaabwe kyegedde nga yebyo byakola byokka kati bo tubagambeko ki ababisookamu nga lwaki bo tebabasiba lwaki bafiira ku mukazi nze nyumirwa gwe nno sebo akakantu kampomera gwe nanyumirwa abantu bangi bakekubirako obusabbuuni bantu bangi bekubira ddala obusabbuuni lwa vidiyo za Bugi naye lwaki yabuliza kinyankole kyamododde olawogola Charles yayiwa endusu kati ate ofiisa buli kaseera babeera mu gundi nga tebagenda kukwana alage ebitundu byebyo yeyagale omwana agende mu maaso nga tumaliriza mbadde njagala tuwumbewumbe embeera y'obutambi eyo waliwo omukyala eyafulumya akatambi nga yetakunama takolaki era yakunama kubanga yatulaga obwerere bwe naye nga addidde omwana w'abendi amutadde awo wansi ali mu kumwonoonera n'amuliisa nako omukyala oyo olunaku olwokuna lwe lunaku lwejjo yasaliddwa omusango myaka 35 komera ku kikolwa kye yakola akatambi ako abaakalabako baakalaba abatannakalaba sandyagadde okalabe naye gwe kyebomanya yatuuza omwana wansi n'amwonoonera obubi wamuliisa n'okumuliisa oyo omukyala myaka 35 gyadde tekimala yabadde yeetaaga bamusibe emyaka nga 15 tenewaba afudde bamuziike n'empingu atuuke wa mukama ng'aliko ki mukama amubuuze ngozze n'empingu timunembadde napama ku mwana kati ate nga ekyo tekinnabaawo tulina okufuna awantu ewagazi nga ku State Square wewatyo bazimbewo akatandaalo bwe kati bakateekemu ki ekituli madamu bamutuuze abantu ngaana nga buli omu apama bupami waggulu nga yatudde eno nga ye naye byamuyiika kaati amuyiika kaati anti aliyo kisamu n'ekitala naye bajja mussa kitala naye yeetaaga abamupamire nti kati ye tulinamu abantu ngaana nga bapamira omuntu ogwo abonerere okyegedde then bamusibe emyaka gye 15 yamanye oba afiiridde kwemeka naye ne baba bamuziike n'empingu era nanyigidde nnyo abamusalidde 35 kireka nammwe muli mabegawe yeetaaga bamwongeremu ka bonus kale ka myaka emirala kale 35 abe ku 7 at least anaagenda okuvayo nga n'amabina tegakyapama nago nga gakankana gati nga tumanya nti awo obusungu bwamukaka takyasobola pamira muntu naye kakati emyaka 35 ajja vaayo ng'akyali muto ng'ate obusungu alina bungi apamire abaana nga bana abalala okitegedde naye kati gwe abakupamira wuwo ate gwanibuza sase ng'agamba bina nga alina mu kifaananyi bwega nga nagasaze era mbadde njaga mukazi bamukomyeko mu kkooti olumu ebbina baliwoole bwe bati
balikaze baliteke balifunemu ekibumbe nga buli muntu alirabako ng'agala eryo ebbina eryapamira omwana ye owange n'omupamira baganda bange owange gwe neerabirira obwomu ne gavumenti yamuvaako ba ne gavumenti etegeeza kiba tugaba abaana ba gavumenti kyokka owange asuula tanywedde wadde kasukaali simanyi omukyalo oyo sijja namwogerako bingi nnyo kubanga mpulira n'emmeme nga mpulira ensinduukirira naye si kirungi kusalira munno musango naye ono tuli baddembe musayira omusango tola nti kimwengedde agambye nti bamusibe emyaka obanga 15 ono tasaana nakusibwa myaka 15 nedda ate n'ekirala tasaana na kalabba kubanga akalabba bakutuga lutya bakutuga lumu nenze ono omukyala yalibadde ekyokulabirako gavumenti yaffe eno wadde tetujagala abasinga naye ono omukazi bwalikedde nga buli ku makya nga bamuggyako ekintu ekyeki nti bukedde ku makya leero bagenda mutemako akagere kamu ne bamuzzaayo mu sseero olwokubiri ne bamutemako akagere akalala mpola obugere ne buggwayo netumanya nti obugere buweddeyo ne bamuddako ennyingo mu kigere ne batemako okugulu kumu ne bakutemerako wiiki nga namba nedda wiiki namba ne tukwata wiiki endala ne bakutemako kwegamba naye n'asigala mu bulumi ne kubanga omwana oyo bulumi bwe yalimu kati olaffe abantu kale kali yayinza okubanga mwana muto yayita tegeera naye kati ffe abantu abakulu abalaba ekikolwa ekyo kikolwa kibi nnyo oyo omukazi ze nsaba afiire mu bulumi kubanga kubamu akafaananyi gwe wena wenanga gwe muzadde nanyini mwana oyo ye singa bali bakikola mwana wuwe nga bakikola wuwe so kikolwa kibi nnyo tukivumirira era n'abakyala namwe abali eyo ng'olina enteekateeka ezo bwe zityo bamaama tubasaba busabi kubanga ebiseera ebisinga bamaama ate basinga otulugunya abaana abasajja batono nnyo abajja mu kamera oba betulaba nti batulugunyiza abaana naye abakyala be basinga otulugunya abaana ate nga mwe mubazaala yadde ono si wuwo naye tosaana muyitira bwotyo basinga obonaabona nkomekereza nga ŋŋamba omukyalo oyo nze mbadde musabira ekibonezo kyakufiira mu bulumi mpola paka obulamu bwe buggwawo bamukuba emisumaali mu mabina bwati buli lunaku buli wiiki ejja nga bamukubayo emisumaali ena nga bagimulekamu ne wiiki endala ejja bamukubayo emirala nga 3 nga bagimulekamu ne wiiki ejja amabina gonna gajjula emisumaali tulawo baana asobola okuddamu ande emisumaali gyawukanamu nga bamukomerera inchi mmeka tulinamu inchi 4 inchi 6 gwonna ogubaguzze kiri ntumukubye emisumaali akiraba bakazi befudde ennyumbu batebbu balina bavaako mubabonabona kyokka balina n'omukisa kati bali ku street batunda maali basajja batu tetulina gye tugitunda bitundu byange byekyama nsirisiri nabyo siina nze nzigirirayo olayo bwe siita bazembooko okukamala obukamazi kati ate manchi addamu ozunga munoonya mirimu nga mbooko nsabula busabuzi bantu era gwoba olina gyowomanyi nti omusajja bamusasula kwegatta ntwalayo nkolerera abaana nga nkyalimu oluyingo ko abakazi mbalabaawo nembeegomba ne ng'amaawe bo beesimye ebitundu byabwe ebyekyama babiryamu akasente laba n'ogendayo nababiramuzanga abalamuza ennyama kiro ya kasanvu busima kiro ya gumunya nabo sebaga shoti ya 5 sima kasanvu kati nange omanyi kye kitegeeza nga sirya bitigeetige nina wenyimirira ne ngamba omuntu nti leero kati budde bwojjiddemu bubi sirimu mudu lutu ya yebiri ejebiri n'ogikuba wali nga ate onyumiddwa ate n'ofunyemu kasente nyinza okuba omugonvu kalimu kange onfunirayo medicine mukunyumirwa n'onuukirayo banuuka sebo ndi musajja muganda eddagala ndimanyi eryokwesigako muno mu mbiriizi olawo omukazi azaala naddawo olawo omuntu aba mutomera naddawo naye ate okusabula obusabuzi mumaali leka naawe waliwo n'ogusajja gwe nalabye kukwoyo yennyini omukyala eyayononedde omwana waliwo omusajja gwe nalabye omwana abadde nga ajja ku ssomero ng'azimbye engalo ayina emisale gy'embooko kati nga bagamba maama we engeri ali ku step mother alayika maama we yakola ki amubonyabonya ne balopa ku poliisi bagenza okukubira omukazi n'agamba nze kale mmukuba ng'omuntu anagunjira omwana naye taata we asinga omukola ki omubonereza bakubidde ssebo ekisajja kyagambye omwana wange kale waba aliko emisale mubonereza nze omwana wange mba mubonereza asagala muntu akola ki aŋŋambako so
kitegeeza mulimu n'abasajja ate simanyi eno abantu emitima gyabwe bagiri gitya abasajja ate era kyova nze nkyegayirira nnyo gavumenti ebintu ebimu ebikyuseemu kati egyo emisango bwe gityo bakwate omusajja oyo bamuleete ku kyalo babuuze okuva ku baniga nti jjajja ono abadde akubanga nnyo omwana ono okiraba otya omuniga akubuulire nti tumukole bwe tuti tumwase ensigo tumugjemu eriiso ate nti alisa munne ekitala naye afa kitala gwe se omwana omufiirako kubanga olaba abantu bafiira ku baana abato abo balaba ekibakubya oluusi bambi ffe tetusobola kutegeera kyekimu nga kati omanyi omuntu ayagala yategeere omwana ategeere nga ye bwategeera kumbe oliyo omusinga emyaka mingi okitegeedde kati gwe omufiirako tuko kumwasa omutwe omukole otya omukole kino musajja oyo omusango batandika ogituleetera ku kyalo tuteese tibannange tubaleetedde omutuuze ono yabadde akola bwati ne bwati gobadde ogamba otya tuwanike emikono okitegedde gavumenti eneme kwemalirira misango engeri gye baludde nga bali mu misango kati baawunga bambi tebakyamanyi namula yaffe waliwo ffe abali fuleshi abakyalina obwonga sisalayo wadde omusango n'ogumu nga okuleka gino egyewaka so bandeetera kwejo eminene ate nange nnyinza okukuguka olulala ne babeera ne looya mu myaka eyo egijja maso ne babeera ne balooya bangi naye ssebo bwalooya babweremezzeeyo kirowoozeeko kanyomero kaffe kano tukasembyeyo kirowoozeeko nga bukedde ku makya ng'eggwanga li Uganda nga lifunye pulezidenti ow'ekkumi ng'era bukedde ku makya nga balangirira ti bannange Kyagulanyi ye pulezidenti wa Uganda oba ggwe owulira otya ke kalowoozo kange ako nze kyejagala tulowoozeeko kirowoozeeko ng'obadde osula mu singo luumu nga obadde oga ennaku zino obadde osabula emaali bulungi mwasigalawo babiri omwana ali mu kisulo kati ng'ottamu eri mukuggwako nga ali omala alidda mufunye dabuluumu kati ate ogenda olaba tamu eggwako ate nga newooli nabo bakubanja ate emyezi ebiri tolina zisenguka okyaliwo kati kirowoozeeko agenda kukomawo ng'akuze kati emaali ogenda gikubirawa anti kati awo manyi ogenda gikubirawa anti awo omanyi we bagenze kimwengedde anti awo bogenda kugisabulanga kasiru tebakwogera obanga kasiru andi osanga omwana engeri gy'abadde asoma pulepu ng'otulo twamubula ye yeebaka misana nga ye yeebaka misana ekiro aba ayagala soma bitabo bye kati onoddamu okuba ku kale budde butukutte empozi akasembayo kansooke ntumireko ku muganda wange maneja wange Jola Mukaweesa Jola Mukaweesa omusajja wange nnyo atubeererawo nnyo Jola Mukaweesa n'obuyimba banaye mwongere okubwagala ku YouTube kwebuli sajja mwongere okwagala Jola Mukaweesa alabiridde abaana b'abantu eyo tuyiteeyo nga batwebaza bwebaza bambi Jola Mukaweesa mutwebalizeeko era yagenda obeera saponsa waffe weno sho n'abalala kwe baneegatta mpola mpola Jola Mukaweesa tukwebaza nnyo byonna byokola byonna tetujja kumenya kino nakiri wabula byonna byokola webala omutima omulungi musajja muyimbi mpozi ali muda airs yadde bitalo naye nga musajja muyimbi munoonyeeko ku YouTube ennyimba ze ennungi zinyuma mubeere bulungi nsigadde nze Medi ku Pal 1 Extra 110 ge maka gaffe